Obadde okimanyi nti bw'ogenda ku kyeyo abasigala e Uganda bamanyi nti ssente otandika ozikuŋŋaanya ng'oli mu nnyonyi munda. Ekyo nakitegeera ngenze ku kyeyo. Nagenda leero naye nkeera nali maze okufuna amasimu okuva mu b'ebitiibwa abasigadde e Uganda nga baŋŋamba mbu waliwo omuntu atunda poloti tagiseera yafunye ekizibu agyagala $5,000,000. Bwe nabagamba mbu siina ssente ebigambo ne bitandika oyitiŋŋana. Mbu ssente atandise ozoonoona yamanyi kyanadda nakyo ffe tumulinze madda mumuleke azidiibuudde. Naye ng'ekituufu nali sinaba na kutuuka gye ndaga Mukama. Mbugundi bwe yagenda ku kyeyo n'akyuka tavaako wadde ennusu naye katumulinde. Mumulinde. Nga lwaki takyuka? Waliwo omuntu abonaabona ng'omuntu agenda ku kyeyo. Omuntu vizayo n'ekomawo n'onoonya $8,000 egya Cairo buuku ne weetoola ekika kyonna ne gikubula. Nga buli gw'otuukako awoza embuzi yange yazadde omwana ne gufa. Siddamu okuwulira eyeemulugunya ku bitutwa by'Abakadaama n'Ebiswayiri. N'abagambye nti saaluuni zeeri si ze z'e Uganda. Omuntu bye yeesoga ka saaluuni n'awoza mbu Maama Night nina akakaaga kange nkolaamu hootikombo. Nze nfunda n'ow'ebitutwa n'Ebiswayiri naye ng'ensawo gy'asitudde mulimu omusimbi. Okusinga ono wa twist ne penso naye nga mu nsawo alinamu kimu nnika gy'anaakyusa nga amaze okusasula eyamuwadde ez'enviiri. Topic closed. Bakadaama baswiti mulowooza tetuwase mu pulogulaamu zammwe nga Uganda teriimu. Ogenda owulira Kadaama w'e Jordan, Kadaama w'Oman, nze we mmala wano sidda ngenda Saudi. Ogenda owulira Kadaama w'e Saudi, nze no contract wenjimala sidda ngenda Dubai oba Qatar. Ogenda owulira Kadaama w'e Dubai, nze bwe nva wano sidda ngenda Qatar. Ogenda owulira Kadaama w'e Qatar, nze Omwarabu we mujjako engalo sidda simanya mukwano gwange yansomedde simanya Canada abange. Ne Uganda mugiteeke mu pulogulaamu zammwe naffe twagala okuwasa. Tugatte obwavu ne feeling. Mumanyi omuntu obwavu ne feeling gwe biruma waba afaanana. Muve mu lwali ffe twagala bawasa.